Otaddewo. Sina gatsirika. Otaddewo wala. Agamba gondo. Muve mu bintu bya filita. Toko kumya. Asaga ate kumubode shaming agenda obunoonye gye buli eyo bamukwata ali ku live nga filita emuvuddemu. Kali ne senga omutambula luwiraiti ng'ovuga emmotoka ye. N'olengera senga asidi ng'alina we bapaakinze we bagula ebintu okola ki? Ate enkola ki? Nkola ki? Tolina kyokola? Nkugambye ye waaba tatya. Nze mudayaringa anti tatya. Akolera ivu ng'ali ku bifo ebiri awo kumpi atulage waali. Senga akulaga waali ogenda kukola ki? Ajja kukitegeera nga ndazeewo waali. Yagambye alina abanene mu gavumenti mwe temuyina. Talina banene baayina abantu bonna be yeesibako baamukoowa. Bonna baamukoowa. Most of the people she has are my friends. Most of them. Talina banene baalina baliwa. N'abanene alina ne maama Fiina. Fulekeemu naawe. Banyabo ne basebo ekiro ky'olwaleero tugenda kubeera ne maama Fiina ku live y'olwaleero ekiro. Tugenda kugera ku nsonga za mukwano gwe. Ono agambye Luwirite you're nothing. Ani agambye I'm something. Just argue with your keyboard. Kasooka enjogere singo maaza. Se wanji singo faza. Oya sama. Olwa ekiro tugenda kuba n'omulogo nali mabega wange Mama Fiina. Tugenda kugera ku nsonga za mukulu za acid on Mama Fiina yenzo kuba amanyi acid wali kubanga ali timu ye. Tugenda kugera ku nsonga za Shireen. Ninga sabi tegera timu ye kuvaddi. Mama Fiina ali timu senga acid. Olimba. Mama Fiina ne senga acid bali bati. Atekedde kuba yamanyine wali awatuufu. Oyo talina ntobe ejja mu kibuga Kampala. Era ngenda bimubuuza ekiro tujja kubyogerako. Tugenda kwogera ku byakawala kano ka Shireen muna yali ambuuza yantextinga nga ambuuza ne mugamba tebannaba kumpa. Ani? Nina gwe mbadde nziramu mu comment. Imagine osirise nze nsirise. Akyayagala kakasa ndi Uganda mujje mundabe mujje mukole mutya kabaata. Eje emyaka si gye nkyalimu. Kana kaseera kaddaawo bakakadde. Kaakati kuba kati munene obufaananyi buli bw'otulaganga mutono mukovu. Gw'olaba ssaawa zino yenkana gw'oli mutulaga. Sokole wano munene neno video yaddamuko si mpya. Empya munene. Kale kigeze wala tukandi zino video zadda bakomezaawo okomye. Nesi zadda kuba mpuliramu erinnya lyange. Ne posti. Weba voice over. Kubanga mu video mwenyini tayogera. Video etambula butambuzi ya recording eno mu. Wanawe negamba ki? Waliwo neno ne mu video isinga tayogera. Kati gwe gatta. Ne wano kanyiriddemu. Gwe nno naawe akakazi okeegumba naye weegiraagirayo. Kagambwe olutalo luggwewo olye buli weeyagala. Seegomba senga asidi naawe neesonyiwa. Nze sigenda kulya kakalabanda. Ate ogamba kakunyiriridde ate we weegiraagira. Bulaba akantu kuŋŋamba ndi. Kabadde kimukazi mulungi. Ono atunulanga akatwampa. Senga firuta ziggwawo. Kale yandirazeeraze ku nkanyana naye era tekijjaawo nti yali mukazi mulungi. Kati gwe kyoyagala kimu kyokka Luwirite. Senga asidi agambe nti bannyabo ne bassebo ndi wano. No, amazima gali nti I'll be even wasting my money nze sente zange ez'ekinaku. Naye ate wemba nina kye nsobola okukola. Nsobola okkikolera ddala ate n'atabaako na kyakola.
Kabata omukazi oyo ng'ovudde ne kuffe waliwo abanene bangi bayasamidde nga ne waaba ayinaani tagenda muyamba kubanga the other ones are more connected than she is. Oshegera kyentegeeza. So tekigenda kuggwa buggu bwekityo. You understand? Neze mu bulamu bwange ekituufu kiri nti ebintu byayogera byali bya bulimba byandinumya singa ali atambulira ku mazima byayogerwa ne birekeraawo kati azzaako ki omuntu wotandika omulabira ddala nti ali miserable era bye mwakola byamuluma ng'alemedde ku nsonga tagivaako agifudde topiki mwaka ku mwaka. Louis, nze live ezange nzikola ne ziggwa ne zibeerako abantu nga tayogeddwako n'abamwogerako nno ne ngamba abantu bamu blocking. Kati kunze naye ani yalumwa? Gwe babeera bamuwaana. Sawa zino ziri sawa zigenda kukola sawa 3 e Uganda. Tali Uganda nze akigamba tali Uganda akole live. Banyabo ne baso senga acid bwabanga ali mu Uganda akole live ng'alaga wali nti wano nga walaga erinnya eriri mu Uganda ategere ekiva mu Luwirayiti. Bwali Uganda ng'akolayo oyo waaza kunia. Bamita senga acid waaza kunia? Nze tonnemezaako kakala kampa naawe kalina ebizibu byako. Amatufu bamita waaza kunya senga acid. Omunnemezaako akakazi nze nakaboola. Yekuba eyo wini tali jinzi jako. Gwe weekeberera akawuka ate n'ovaayo nga results ziraga nti okalina. Tagenda kuwona ekyo kintu. Tagenda kiwona. Agenda kujja aboggolera abantu ayogere mwaka ku mwaka. Kati so banyawo ne basebo tugenda tutandikirawo mu kiro nga senga acid atulaze waali. Kiki ekyo Louis? Kabata nkusibako ssente. Tali Uganda. Tasobola kujja Uganda. Senga alaga wali nga ali Uganda. Ajja kutegeera nti munnaye ffe twakoowa NRM lwakubanga abooluganda be bagikoleramu. Mukitegedde. Talina kyagenda kukola olwaza. Alage wali tubandi ku Sheraton nzuuno wano n'ekipande kiki. Tali Uganda. Katwebala ivere we tunadire ekiro ky'olwaliro basenga acid anaabalaze waali. Wabanga ddala agamba w'amaanyi nga bw'ayogera. Si ekyo Louis? Akolera ivu atambula agambe kati ndi wano ku paaka enkadde. Kati ndi wano ate amala atule ne mu kifo agambe kati mbalinze mujje mubeereko kye mukola. Mumugambe abamukomba mu mabina mumugambe. Ono waaza kunya simanya hero awozezza. I wish you knew that acid loved you more than us. Her followers imbwagwe magundi olinga ennagisi eva mu kitundu ky'ekyama ky'oyo omukazi gwe wambwa. Let me tell you Kabata, nze ndabye abantu bangi abakazi baba batukoowa abakazi nga tebatuwaagala naye nga beeyisaako because fe abaliwo. Waaba yali kyali wange nze nasobola okwekomako ne ŋŋamba nedda sigenda yingira bazadde ba asidi. Ompulira naye nga information wali omumanyi nti mulina. Taata we alimu bataata bange balinga 5. Munene alinga what they call a vegetable in English. Omuntu ayarala ebirwadde nga tasobola kuva mu kifo. Ebintu byonna byateeka ku kitange. Taata we anywa ne yeepamira. Taata we oyo mukyala yabikola ku kyalo. Total loser talina kaalina. Nyenze nategeera nti she has ever been a friend to me. Sigenda yingira bazadde be. Ye n'ayota ebibozi, n'ayongera mu kasunda basi, n'ayogera n'ebiteetaagisa. Nze nasobola okwekomako ne ngamba however much twafunamu obutakkaanya wano na wano sijja kuyingira wano na wali. You understand? Nembeerako wenkoma. Mbwa ate isimanya yali mukwano gwo kati obukyayi yabujjawa. The people like Zaina. Leero muli ba mikwano enkya malaya gwe fa genda ofe ngenda kukolera amalaalo ng'oyerookera ku matango nyumiza ebyo nze sobola okumutta. For what? Like I'm not bitter in that way. Zaina kyozi yali abyogera. Nze siri bitter wentyo kati ntuuka nti okutta omuntu mbwolwo kyennyinnya akoze eki.
Zayina chozi. Kati waliwo ono Wambwa aboza mbu you started it all. Amazima gali bafuula abeddembe naye akimanyi nti ye yakitandika. Luno olutalo ye yalutandika. From day one, ate talimba mbu nze yatandika abazadde ye yasooka okuleeta abazadde bange era yasookera ku nnyange live gye ziri ziraga date. Namuddamu nkeera not the other way round. Naye omulaba nga yewaayiriza simanya gwe yatandika n'oleeta maama wange. She's the one who started it. Era we nali ntandika okwogera ku nnyina nagamba sivumirangako muntu yenna muzadde we naye ngenda ttandikira ku ggwe lwakumanyiira nnyange. That is how it started. The recordings are still there. Nze seekwata ku bisubi. Ate omuntu atalwanira ku mazima atama. Neba ngambye waliwo ampereza message wano nti yamusanze ku Serena Kigo. Tayina gyali kabaata. Waliwo wano wekyama angambye. Tali wakyama ayinza kugamba. Tali Uganda. Nkusibako ezinnuma tali Uganda. Yamusanze ku Serena Kigo uya wali. Ate nze nkugambe tali Uganda. Mpozi ngamugagange yati okujja okwogera naye yamusanze ku Serena. Kaba nnono mbuggo wabireeta. Kale nze yabireeta totandika kumpogganira. Amazima bakigamba batya? Ebigambo n'okusabukasabuka engeri gye yasabukamu ebigambo bimuluma. As I always say it, you lose me, you feel it. Period. Ye nyinyi atimanyi nti na information ekwata ku bazadde bolooza takimanyi. Omuntu wasamira nammwe temutumalaako na mirembe. Mbo she was your friend, semanya she loved you sincerely. Where did the love go in one day? Olaba by the way kabate ekintu ekyanyiza akakazi kiriwo ekiti. Kajja ne kampogganira nga nina submissions zange zempadde eza people power nga ngamba banaye eyali top 10 bebe kulu atandise gaba masaati kulaale ne mugamba bebe kulu werabidde kicholi werabidde value yo owulira asidi bino byajja nakola simanya baziyita batya n'alaba video abantu ze baakoze najja naziddamu naawo za luwira iti bebe kulu tosobola musinga simanya non comparing ku bebe kulu for what na ingizamo kamiliyoni gwe nali sogedde kumbu ate mbune kuba top 3 simanya ba big 3 aliko ng'omunaku kamiliyoni ate ne kamiliyoni tosobola musinga ne wokola obulamu bwo bwonna nevayo nayongerezaako n'ebintu ebirala bingi nevayo ne mugamba era nakola video ekyaliyo ne ku page yange ne muvayo ne mugamba naye senga ogamba nti oli kyali wange n'ebino by'obonjogerera buli saawa nolowooza kiryokke oba otegeeza ki ne mugamba kati nno mu video gye nakola ne ngamba mu kifo ky'okungereza kamiliyoni gwali mu myaka gya kamiliyoni lwaki tomwegeraageranyaako kubanze nkyalina obudde obuproving nti nsobola okutuukayo gyali n'okumusinga n'okumuyitako gwali mu myaka gye kamiliyoni oyinawo omutuuka munnaye abaana ne bagenda down the comment section ne batandika okugamba Asidi nga azze ku live Asidi Luwira ityakogeddeko Luwira ityakoledde video biki Asidi nga anoonya video nga ajja ku account yange nga akeberako video owulira akeberako video alaba ebintu bye nayogedde era yennyini n'akyogerera Luwira ite yannyumbye yayogedde boogezi nampita ku live ye ne tuttaanya ensonga owulira tumala okutaanya ensonga aleeta Rama eyali agambye mbunze ntunuulidde ensonga ngenza okuzitunuliramu ensonga nga ddala kituufu Luwira italina kye yavuma Zuwena Rama we yajja natandika okumbuuza ng'omuntu eyeekyusiza mu kigundi ng'embazzi mbu simanya Luwi waneno lwaki wali ovumaani lwaki wali ovuma Zuwena ne ngamba omuntu ate agambye mbu okusinzira ku kintu kye mugambye alabe saavumye Zuwena lwaki asose Linda Rama najja n'alyoka agamba mbu ate Luwira wavuma Zuwena Rama n'atandika okunvuma ne mugamba nze sikyawa bantu bamu budde ne droppinga ne nva ku live ne batandikira awo Rama n'Asidi ate saali saagala na kuyomba nabo I avoided to watch their live nga saagala kubeera provoked muddemu nkeera ku makya nsanga recordings era before my live nasooka zizannya nga baayogedde ebintu eby'ekisirusiru bingi ne muddamu ne mugamba nnyabo woba ogambira ddala nti nze simanya senkana na kamiliyoni sina kye nsobola kukola simanya ndi biki gwe lwaki teweegereziganya ku ebyo
Asidi olwokuba nayogeranga ku myaka gye negimuluma. Asidi we yatandikira n'agamba lwaki tongerageranya ku nnyoko. Maama waayina kaki. Mbu sijja kuddamu nja kuddamu nnyoko. Maama waayina kaki. Ne batuula ku live ne Barrister Timo ndowooza mugijjukira n'ebiki bye baayogera. Hate saawa zino ali mu sympathy card mbu simanya gwe yannumba. Maama wa Asidi yali ayingirira mu wa yali akoze eki. Atuule mu mazima ge gamuwuute. Agatuulemu afenyeze omwo. Temutandika kumpogganira. Simanya nsobola omusabula ekyo nkiddamu. Nsobolera ddala okumusabula. Ate ng'ebibye biswaliza ddala nga bijjirako ne receipt. Nga bijjirako ne receipt. Awoza mbunze simanya omwana wange ne bamala bamukwata. Eye Canada gye yali ng'agenze mu kkooti yali atuteyo omwana we kolaki. Yali alina baawayiriza ng'agamba mbu simanya baakubye omwana we engalo baamwebaseeko. Omusango ne bagumuwangula kubanga alina abantu be yali alekedde abaana be babalabirire. So if I want to, I can. Kubanga bazadde bange banyiririra ddala okusinga ababeewo banyirira. Ababe ne mbaleeta aneno mu kamera olaba ye waakaddiye wato n'akulukuta. Olwo wendeeta ababe engeri gye bafaanana. Kasizo don't drag it. Tetugenda ffenna fuuka basiru. All of us are not going to be stupid. Ye yennyini mwalabako nga yeegaana maama ye gwe nali ndese mu kamera. It means that is her mother. Owulidde? Olaba yeegaana musajja gwe yazaalamu nti oyo si ye taata wa mwana we. Nga gwe yali ali mu kugamba mukwate omwana oyo. Munsibire. Talina amaanyi ali mu kuprovokinga musajja mbu omusajja ajja nsibe. Kali, Luwira iti awuliro. Nawulira soko olindeko. Ne Hamu simanya Hamu, awoza, mbu simanya maama we, Luwira iti yakubidde maama wange, maama wonga mwagaza ki nga mujewa, mugambe ki. Nti mutabani wa Musiyazi yagambe kino na kino. You people get a life. Mutambulira mu propaganda, kwegaba batuukawo nga bamanyi bajja kuswala abantu babagambe ebiboozi byammwe byatuta so bafuna ewantu we babuildingira story. Mbuba ne Luwira iti yagenze wa mami Hamu n'ayogera naye. Mugambe ki maama wo? Osawo tuluzeemu buto. Teri lutalo luliwo sigenda namuwa budde because she's a typical loser. You cannot be with a friend today ngo mugambo omwagala nnyo enchano yasamye ebyo byonna n'ovuma family ye ne bazadde be. That is not how it works. Soko ulire. Nina gwe njogedde naye wano wa kuserena kigo. Yangambye Kabata va kwaba abantu n'okusiriwaza. Angambye ti va ku bantu n'okusiriwaza. Ulirize. Angambye video eno bagikwatidde ku Serena ekigo era angambye yabadde mabega wa Senga Acid nga bakwata video. Lwaki si yamukutte? Era mbu ali mabega yabadde mabega no so the question is lwaki si yamu recordings nga amuli mabega. Akuwa video nga amu recording kuba yalabye serebuwe. Akuwa video nga amu recording. Alabi wano yabadde yalayika yono wano kamuleta abeyogerere okikakase. Nti Senga Acid mu Uganda mwali wengene oleta wa request wabaji kutte. Oyasama nnyo singa nfaanana nnyoko gwe wambwa. Temutandika kuŋŋamba biboozi bya kisiru. Banna. Lwaki teyeekwatira ku kisaawo bana abakolera live nga yakatuuka? Why? Ogwezi, my sister. Yamulabi. My sister. Louis. Lwaki okera okuyomba? Kabata. Temunziza mu biboozi by'oyo omukazi. She's not that important. Ompulira. Nze bye yaŋŋamba tebiina we byannumira. Olaba badda mu propaganda mbu simanya family eyatudde nga baagala mugoba mu kikabatya. Batandikirawa. Ebyo bi propaganda by'ekisirusiru ebyo. Oluwira iti baamugobya mu family mbu kimbo olwasidi yakoze eki. That is giving yourself importance kulowooza nti oli w'amaanyi nti you can damage people. That is not how it works. Ekika sigwe yakikwata sigwe yakikumaakuma. Amaanyi togalina gatuuka ku ssali tandika kuyomba bya kikambu batuuze meeting off of what?
Mbu asidi ali arantingira ku media mbu alina kyayogedde. Wadde no ino okuliza Mariam oyo kyabadde akugamba. Talina byabadde ngamba. Mariam yo mutegedde. Yani. Owa Malizi Motors. Talina byangamba ate kati era talina byangamba. Malizi Motors yabaddeyo ku Serena Kigo basengasi. Tali mu Uganda period waba ali mu Uganda akole live abeereyo. Ekirala ne waba abaddeyo. Who the fuck gives a shit about her? Like that self-importance je wane Junior yamugambye ekintu kyekimu. Hagenda kukola ki? Hatugattako ki? Wajja ne tukola tutya? Akatebe wotudde kakyuse katandise babuukirira oba sente zobadde olina ofuna z'otafunye. Consuming substance featured in this live should harm your health. Ka video kasengasi likenda zwe. Bagambye kudu eriwa. Anti kyekigambo si should harm, could harm your health. Mama mpaka kalamu lumu ne penso. Kaone black board. Kabata nawo olukazi olulemedde ko terwina tegatta. Tunatandikirawo ekiro. Saa zino ziweze 3. Tetugenda tandika nze sigenda tandika sina kyendwagaza, she's that useless. Mama omuliro naye alina okujja tukakasa wajjalire. Ne wana akuma simuwa sannyalaze. Live egudde anoonya wagikumira. Simuwa sannyalaze. Kati katandikirawo mu kawungeezi. Tetwogera lwetugenda. Tetwogera lwetugenda nga omusama omutuufu. Omusama omutuufu talina kwogera lunaku lwagenda. Abayaye bangi, abatayagaliza bangi, ababbi bangi, so oba olina okwebeereramu. So kati abantu olina okusooka n'obawa dates nga za kuzoganya. Okitegedde okujjako ab'omunda. N'abantu oba olina okubawa dates nga za kuzoganya kuba abantu bajja kukusumbuwa. Bakumaleko emirembe. Ekika kikusumbuwe. Ndeetera kino, ndeetera kiri, simanyi ndeetera kino, nange ndeetera kiri, kati deni ogenda okuwunzika, ate munnange bakunyiigidde. So aguddewo obugwi asinga. Oyagambye ab'omunda be basinga obuzibu. Anti wabeerawo n'abantu b'otrustinga. In life there are some people you trust. Even if they betray you, but at least you have trusted them. MC Richie, I hope you will vote for me for Kampala Central. Mr. Sir Alan Ranga tujja kukulonda. Leero tugenda kuinvitinga olweggulo, so get time. Ewa mwezi jja kubeera ssaawa nga 8 oba 9 ogw'ekiro. Ogw'emisana sorry. Funa obudde ojjonnyonnyole abantu biki by'ogenda okubakolera. Kubanga akalulu kano nagenza okukalabamu Alan Ranga nga ndaba it's you and Luzi. Nagenzo okubira abalabamu kati ndaba akalulu mwakasigaddemu 2. Gwe ne Luzi mwabalina amaani. So weetegeke abantu ogenda kujja okoleki obannyonnyole by'ogenda okubakolera. Fet platform tugenda kugikunyonnyola abantu babulire abantu bye basalawo. What are you going to do for Kampala? 2031 me am coming for Lord Mayor. Abantu bansaba dda banjagala. Bangamba Richie tukwetaaga ofuuke Mayor. Ne mbagamba okay. Banze bwe nabeera Mayor bino byengenda oleeta mu Kampala. Nja kuleeta dustbins nga zifaanana bweziti. These are dustbins zikolera ku solar. Okiraba they are underground dustbins. Nga kasasiro ayawukana. Ab'empapula basuula wano. Olaba bibino byengenda oleeta ino manifesto yange. Wano we basuula empapula. Bipapula simanyi biboxi awo. Wano we tusuula simanyi omwana yapamye simanyi mu nappi awo. Omwana yapamye mu nappi awo. Abagiraasi bano simanyi namazedde okunywa simanyi nanywedde gundi Nairo special omwo. Soda omwo. Okitegeera ekibuga bwe munaaba mulonze baby Ferrari ne bampa budget nga ntuufu. Ekibuga kijja kuba nga kyaka kiri bwekiti. Kijja kuba kyaka nga kifaanana bwekiti. Okitegedde? So ne nze sigenda ku papa
kaninde bana bagenda okwesimbawo right now we bana amala nange nkole ki nzije waliwo agambye Richie oli munyampi twakugwamu obusibuzibu bwange nze na nyampa dda kuva mu ssomero nga Richie ndi munyampi ebyo tebikyankwatako kankubulire Foot Soldier ne mungamba ndi munyampi ne mungamba nkola ki nze sirina maani gasobola kujjako mu 7 olidde so sinikire eri amannyo ne bono ngamba ndi munyampi ononkola ki kasita Bobi Wine anjagala gwe sirina kyenkwagaza so toyina kyongamba ebyo nabivaako dda owulidde tomu blocking omulekako n'abeerako n'asigala ng'alaba aba alina okufollowinga buli kimu kye tukola heta tomu blocking nga heta omulekangako n'anyumirwa show okitegedde n'ayogera kino n'ayogera kiri kati nze amaani ng'ajjewa aganajjako musabba so tammanyiira tansinikirako binnyo abawagira temumwagala ate muli abantu batono nnyo ayogera obulungi bagamba gwe oli munyampi otwesibako bw'otayogera nga bagamba mbu ate struggle togifuddeeko so nze nabavaako nze mpagira Bobi Wine yekka mwe sirina kyembaagaza ate temulina kyemusaa kuŋŋamba because simu abankozesa abasinga mwenoonyeza byammwe mwefuula abamanyi buli kimu mwefuula abamanyi ayalidde mwefuula abamanyi struggle kwega mwefuula abagitegeera ennyo mwe abalina okwogera mwe abalina okusonga mu ono so twabakoowa nammwe twabakoowa nno kankubuulire twabakoowa dda kyovulaba abantu mwabatamya ne struggle nno kankikubuulire amazima oba onyiiganyiiga abantu ngammwe mwatamya abantu struggle omuntu nagamba amafaaki mwempolereza abantu bansibako obusibi ng'oyagala nze nneme kweyagala nze nneme kukola kyenyina kukola mbeera awo nga ndi ku struggle goloza nze siina bizibu byange onsinikirako amannyo olinga emmana y'ekikere kati nno Foot Soldier kankubuulire olinga emmana y'ekikere nja kukwambalira ku makya kuno obuulire ne banno twabako wadda naffe mwatutamya struggle mwabamu mutwesibako buli ssaawa mutulisa ssente zetutalyangako naffe tuli bantu tunyiiga tukoowa ate nze bwe munammanyira nja kubaliisa ekinege ngoza ki bakadama baababuuka bakadama baagamba naye maama bakadama nga baali baagala struggle mu 2021 teri kadama yali atayagala struggle naye olw'okuba mmwe bamazimwe muwaayiriza mukola ki mwefuula mmwe batuufu kati mwatandise okwevumaavuma kati bakadama nabo ne bagamba kati abantu ne bagenda nga baggwamu amaniro abantu nga mmwe muliisa buli omu ono yalidde ono teyalidde ono yakoze bw'ati kati mwe tunaategeera tutya mwani yabawa omulimu mmwe ani yabawa omulimu oba emirimu ani yagibawa mmwe bamattako bwesiriwaza nze muddangamu ne mumanyiira omuntu nenkeera nenkola nga buli omu alaba Foot Soldier olukulabako mu nnyonyi ng'anyiiga nti oyo omunyampi ali ku ssente za gavumenti bagambye sikola wano Foot Soldier yayagala mbu obeera e Bulaaya olina okuba nga tolina mpapula ng'okutta ebipande oli ku street z'abazungu weekalakaasa mbu oyo Foot Soldier omutuufu nze olwedde empapula nzirina kati ki ekiba kingenda ekintwala ku street ntandika okwekalakaasa munzijeeko lonno nze ate ndi mukambwemu ennaku zino nakambuwolamuko dda jjukira nze mwampayiriza waayiriza dda ono alabika mupya yakayingira struggle takimanyi nti nze nali nkeddeko nga internet yonna ewaayiriza nze nti MC Richie yawambye lumbu ye yaloza mu nze sibimanyi mupya yakayingira mu struggle like ayita ina simu bannange abali kuno oyo mumubuulire nti gwokyali mupya nnyo ffe baatuwaayiriza dda ne twetamwa ne tunyiiga ne tusigalawo lwa Bobi Wine n'amala n'ava mu struggle kati naffe nga tuvaamu lw'olinza nno okutulaba nti ekibadde kitusibyeyo Bobi Wine yekka
N'amala n'agamba nti mbivuddeko nno olabika ozannya. So kwegamba temudanga mutusinikirako mannya ate tuli bangi. Budde bwakumakya ise morning shift ne bano nabo tuba tulina obannyonnyola akamanyiro kabwe bakatwala ewalala. Beefuula abamanyi buli kimu mwaliwo mu 2021 nga tetwabalabako mwaliwa. Bo baagala nti bw'obeera nti okukakasa obulungi olina kwesiiga nfuufu. Mukwano nze sigenda kwesiiga nfuufu. Ate naddala mu abasinga okweyogeza ennyo ne ku ground nammwe temuliiko mu abakyasinza okubeera abatiitiizi mulinga amazzi. Nammwe kennyini muli batiitiizi. Omuntu n'ayogerera eyo mu nsi yeekwese aliena apika opika ki ani gw'omanyiira gwe matako. Genda obuulire banno. Owulidde tuli bangi nnyo kati ate gwe tobalaba abalala badda ku sayidi ya gundi yali eno. Ffe abakyalina omutima ogwagala Bobi Wine ffe abakyali eno. Naye bino ne bibeera mu kuwaayiriza buli ssaawa. Bwe bityo era bibeera mu kuwaayiriza buli omu biwaayiriza birooza struggle bwetyo bwetambula. Struggle si bwetyo bwetambula mukwano. Mwe bennyini ba enemy ba struggle. Because without explaining wadde okuleeta ensonga mutuuka buvumi abantu babeetamwa munnanga abantu bakambwe ennyo babeetamwa bagamba ebintu byammwe byatutama. Aba abaana batutamya struggle ffe tubivuddemu. Mwe anti obuzibu content abibula kati ne bitandika gamba katutagetingani MCD kati nze MCD kyonjagaza ki wembeera omwenyampi onjagaza ki kati wembeera omwenyampi onjagaza ki mugamba ndi mutamiivu mbulweki ndi mutamiivu kati nze omutamiivu munfaako ki lwaki munfula topic nze omutamiivu nze omutamiivu nze agenda okugirayo engula olinga amazzi. Wano binvuma ne bigamba Richie mutamiivu mwavu talina ssente ate omulanga bikugamba oli munyampi walya kati nalyawa. So nzijaako loto mmanyiira nze kangende nekole wamamba tumiddeko mwenna abali ku morning shift n'abeetegeka tugenda ffe kukola tuve kwaga matako walipa. Naffe twagala change naye bafutumizimbwa zennyini owulidde. Teri atayagala change nange kennyini njeetaaga. Nze okuva lwe nnakula ndaba omukulembeze omu bantiisiza baŋŋambye ne mutabani we yaddako. Kati nze nkola eki maama. Ate nze Richie ndi mutiitiizi nno kankikubulire nno Futusoldier nze ndi mutiitiizi ne Bobi Wine akimanyi. Nze ndi mutiitiizi nze sisobola kwekalakaasa nze ntya embooko nze gw'olaba ntya kibooko. Maze kati emyaka 25 tebankubangako ku kibooko. Maama nzevaako. So futumizi genda onnyonnyole banno kati nze nkyasobola mu okulya akawunga. Bwe bondaba nkyasobola nze okulya akawunga neetegereza bulungi. Alabika tanneetegereza bulungi. Can I still eat posho? Can I still eat posho? When you look at me and beans, mukwano neesonyiwa gwobeera muzira nja kukulagirira wali eri entebe. Ogendeyo. Kati soba Futusoldier ebyo mwabitukolanga luli. Omuntu n'ogamba wayi maama kansirike wayi kanjire ki naye kati nakula nina ebirowoozo byange neerowooleza nga nze nakirowooza ku kati ndi independent. Okitegedde sikyasobola mbadde soogera ku kali akawunga mukwano kano ke mugoyeza ewammwe ewaka mu mayumba njogera ku kali ke bogoyeza mu gusepiki ogunene nga bakusibye. Onabadde alowooza njogera ku kali teyategedde kawunga ke twogerako ono mu munnyonnyole n'ebiri ebijanjaalo nga bijjudde amazzi. Musajja watumba sigenda kufa buffe. Kati so Futusoldier bw'obanga tolina byakwogera mutuleka abamu tukola olusi bwano tujja wano ne tukola ne twogera ku nsonga ezo temuzisharinga. Lwe tutayogera ku nsonga nga twogera ku bintu ebirala kati tubadde twogera ku byakkola. This is a morning shift video
abantu abasinga babeerako kunonga babiraba bituba twogerako kati gwa ino pikinga munegwe nekireeta obusiru bwakyo mukibuleeta ku buli omu woloza lwaki abantu bakendeera ekituufu kyo kiri nti abantu bakendeeramuuko yes tago ge mazima pressure yaliwo luli si ekyaliwo because lwa abantu ngammwe omuntu wafunayo ku views nga mutandika omuvuma nga mugamba gwe otwesibako simanyi gwe walya bakututaddemu kyokka temuyina wadde gundi intelligence yonna ekebera omulala bwajja nti oyo munyampi oyo yalya mwagalira nnyo ddala omuntu abonaabona bannange mwagala omuntu ajje ng'abonaabona ayambala bubi addaawo ng'akwasa nnaku mb'oyo ye mutuufu kyokka abalala abanyirira bo temuboogerako mukwano mutugjeeko akamanyiiro mutugjeeko kye bayita akamanyiiro kati onagambye bastudenti balumbu yawamu ekitegedde nze kati saawa zino ne bampa sente nzirya njagala kusereka nyumba yange ne maama nze sina gagendayo eyo naye nga bwe bazimpa sente nja kuzirya ne banazimpa so ndoza ekyo kyoyagala ekyo nkunnyonnyole osanyuke mbu walya oba tewalya ng'ate nga nalyawa sente mba nzikwata nenzirya nengendako ne Thailand nenzinako nemmana Richi baleke wamagene kati ne bama ne bazimpa sente kati goloza ninzo zigaana beziba nga teziriko obukwakkuluzo nzikwatirawo nenzirya kuba nina ebyetaago bingi nengulako engoye ennungi nange neneesanyusa nawe kenyini ali kuno nga bakuwadde sente oba ojja kuzirya wamawizo ngenda ku mulimu saawa zino the station is empty kuliko abantu naye batonotono budde bwa kumakya ziri saawa 12 teri wano atayagala sente naye lwakuba sente ezitera okutugaana okuzirya kubeerako obukwakkuluzo terms and conditions naye saawa zino tulina ebyetaago bingi nyina gye nyina okubalambuza wangi nnyo so abamu ku mpulunguse eziri mu struggle mutwesonyiwe mulekerawo okutumanyira ate nze nanyiiga nnyo kakali akawala nno kenjagala olaba kakawala keetaaga sente akawala kaako keetaaga sente akawala ako nakeegomba dda bambi amadaala gaafudde kagenda tambuza kale singa mbaddawo nenkasitulira ensawo kawala ako katulaba akakawala nyino katwala ku ddina nyino kagulira ensawo ennungi eya Gucci oba eya Louis Vuitton ezo nazina sente owulidde akawala kalungi naye maama obuzibu nti okwana nga sitamidde lwaki nti okwana nga sitamidde bwe buzibu bwokka bwe nnina kansemberewa kagenda tuula eri naye ngenda kanoonya we katudde artist nkalabeko obulabe kawala kalungi nkeegomba buli ku makya nkalaba bwe mba ngenda ku mulimu kansembere eno gye katudde nga wajjudde kakola mu nnyonyi kawala wajjudde kaakali kayingidde kawala kalungi obuzibu simanyi kwana nga ndi soba bikinene ensonyi simanyi kukwana nga ndi soba bwe buzibu bwe nnina obuzibu bwe nnina kati abanno kino bwe kyeyisaawo n'embaliga njagala kwana kawala kino kyeyisaawo n'embaliga ova mu kamera yange gwe kitaaka kiva mu ziri ensi ziri eziriraanye gundi China gwe kisajja gwe
tonyononera lunakuva mu gundi yange badde njagala kwekaza kakwana naye kali eri side zeeri abantu bangi nina ensonyi singa tubadde mu at least fekka mu train singa mu train at least tubadde mu fekka badde nja kugenda ya at least nekaze kubanga ne maama bankuba omwenda ku makya abantu bansekerere nze ntya okunkuba omwenda nze obuzibu bwe nnina ntya okunkuba omwenda kyova olaba nkyali singo ntya okugenda neneekaza neŋŋamba omukazi naŋŋaana ntya okuŋŋaana gwe guvubuka gwe funa gy'otuula kiraba agagatto kivubuka gwe va mu kamera yange funa gy'otuula kiraba agajaketi ntya okunkuba omwenda singa train ebadde nkalu train ejjudde ate katudde eri bwe oba nkawandiikira enooti ngikatwalire mulaba mutya nkawandiikira enooti ane kajja kulooza ndi musabirizi abasaba wano babeega be batambula n'enooti nga kuliko ebigambo I don't have food bwe naakawa nooti kalinzo gigala ne kaŋŋamba not now not today nga kalooza nze kasaba ssente nga bano abaddugavu abaakava mu Afirika banange tewaliyo app esobola kumanya Instagram ya muntu ng'omusemberedde what language are you speaking? It's confusing me because it sounds like Chirundi. I'm not speaking Chirundi, I'm speaking Luganda. We are from Uganda, so I use Luganda for communication, my dear. You understand what I'm saying? Go greet her, otandikira okalinza okuŋŋamba kalina bba waako ebintu ebyo sibyagala kalinza okuŋŋamba nti nina bba wange ate saagala wulira kigambo ekyo nga neegombye omukazi just go okalumbe be a man gwenno olina okulaba omusawo nkuwulidde okolola omuvubuka olina okulaba omusawo ng'obudde bukyali onaika akatuuka tamanyi kwambala tayambadde bulungi empewo yamuyise muvubuka gwe olina okulaba omusawo ng'obudde bukyali if symptoms persist some words I understand, that's why I had a hard time understanding what is going on. Do you mean Chirundi from Burundi or are you from Zambia? Because we speak almost the same language, it's almost like the Zambian language. Or from Burundi? Yes, of course Burundi, you are our neighbors. Burundi, Rwanda, Uganda, Congo, Tanzania, we are all the same, you know. It's East Africa. Kazumi ngetukalabe kali eri emabega akawala kalungi okayiwako n'amata n'oganywa laba nno kali bukola mu nnyonyi bulungi emirimu bagiwa bulungi naye kano kalina feesi ngazi mubiri gwe kalina omulungi ne feesi ngazi nnyo kalimba nako kano ko kalina feesi ngazi naye kali kalungi omanya akawala k'otambula nako ekyalo kyonna ne kikuwaana waliwo akawala k'otwala e Uganda ekyalo ne kikuwaana ne immigration officer agenda okukateeramu visa naye n'abeera awo ng'awunze ng'alowooza ayogera n'amalayika kati ke kali akawala kalungi okitegedde saagala mukazi alina feesi ngazi nze long face saagala feesi ngazi saagala feesi nnene omuwala baba alina feesi nga nnene ogutwe nga gunene nedda you are not my type
era nsooka kutunuulira nze nsookera ku mutwe gwe nsooka okutunuulira omaze ebbanga nga okeegomba lumba kituufu maze ebbanga nga nkeegomba waliwo omuwala gw'otunuulira n'ogamba waawo anytime kyekikulemeseza okwekaza nkyokwana ndisoba nze gw'olaba ndisoba nkyokwana nga ndisoba is the train moving train yalitambula naye lwakuba tosobola laba bweru because it's still dark. Njagala kati kunoonya app ekola ki ngenda kunoonya app esobola nga osemberera omuntu nenoonya details ze erabika gyeri likikaleete erukunjiri tukole emikolo nkaleete erukunjiri tukole ki and now after reaching work you will still be like I wish I told her mom ng'omanya abalabe nakeegomba nemala nembafiirwa waliwo gwe nali neegomba naŋŋamba you took long kati baamuwasa alina lubuto buli wendaba olubuto lweŋŋamba kalo yali nze okitegedde bob kabande Richie yogera naye owone obuwulu olaba makati struggle gyendimu yakunoonya mukazi kati struggle gyendimu ssaawa zino yakunoonya mukazi nange empase mbeereko ne ku mukazi ananfumbira breakfast nga ngenda ku mulimu. Good morning Richie, good morning Yulio. Good morning Julio. Togeza n'otwala Nakiganda. Lwaki ongobye ku bannakiganda. Leero nno abantu banyiivu mu train kyovola basaagala kwogera nnyo. Abantu banyiivu tebali mu mood. Funa Nakiganda wamma. Omwana wuno angambye nnyina funa Nakiganda. Nakiganda anfumbira ettooke, anfumbira akatogo. Obuzibu abannakiganda buba. Obuzibu abannakiganda balina ebbuba. Nakiganda ssaawa zino singa kati yatandise dde okuba amasimu. Richie, nkumanye, nkulaba ogenda ku mulimu naye munange tozina abakozi banno. Nakiganda buli ssaawa alowooleza mu bintu bya kwezina. Mukwano tebakwana ng'oyambadde bulungi. Tobanga olina gw'ogenda okulaba. Ogamba bannange Nakiganda siyambaleko bulungi. Essaati totera gyambala. Bannakiganda obuzibu bwe balina ebbuba. Ye ennaku zino ng'ogulagulanya engoye. Tobanga olina omukazi omulala. Nga weekubye perfume. Bannakiganda nga bawunya bubi nga ye ekagwa oyagala. So Nakiganda bw'oba tewogize teweegendereza bajja kuloga. Anti waliwo yaŋŋamba bwe Nakiganda asala ebiza n'enjala n'abiteeka mu nva. Kagunda asala ebiza n'enjala n'abiteeka mu nva. Bw'asala ebiza n'enjala n'abiteeka mu nva. Kasita asale enjala ze n'ebiza n'abiteeka mu nva zo. Kaba kaweddemu. Sajja kirina dread ziringa zange. Sajja kirina omuguwa muwanvu. Bannakiganda obuzibu bwabwe buba.
ebisigadde balungi okuwooma bawooma bamanyi okufumba naye bbuba nze sikolagana na mukazi alina bbuba amasimu ne gafuuka amasimu n'akuwooninga n'akulangira singa gwe nakuyamba buyambi gwokwagala owe kasajja gwe bannange nakiganda ebbuba abe dredi y'omuyaayi enviiri zange nno bwe zityo nange bwe zenkana nno kakazi kange mbadde njagala kukabalaga naye maama kaakali kageze kazi kalungi banange akakazi kalungi kali okay, good morning. Back to business. Ebyokwana bitulemye tetumanyi kwana ndabika nyino genda ku internet oko njigo kwana ngenda buza ChatGPT, how do you approach a beautiful woman? Ngenda kubuza ChatGPT ejja kumbulira engeri gye ba approaching a beautiful woman. Back to business. Twogere ku chicks ne dakiika ezisembayo eddakiika 3. Ali dole agambye morning shift, yes. Kati tulaga watugenda ku mulimu tugenda kukola. Eno ne ye week eddirira esembayo. Nange nfune holiday yange. Kati labona alonda bucupa. Eno ye week eddirira esembayo. Wachitegeti. Hi, alles goed. Ik wil hier naarheen. Laba no yefudde. Ayogera oluddaaki. Hi, alles goed. Ik wil hier. Is it like that? Yes, olulubaluyita luddaaki. Twalusoma obucupa buliko ssente. Yes, omusajja ali mu kulonda bucupa. Ali wano omusajja mukulu. Tayagala kukola. Omanyi waliwo abatayagala kukola wano. Teyagala alonde bulonzi bucupa amala akite. Ayagala alonde bucupa amala akite. Toka naye olumalanga naye agamba munaanoonya omukazi. Do you think London show needed a team of Dubai for publicity? Yeah, London show eba yetaga ba influencer. Balista Timo is an influencer. Segede. Balista Timo is an influencer. He's a good guy. Why never fans be abamwagala so it needed. Nze bansasudde promoter yamaze nansasula sente zange simulinaako obuzibu. Just yabadde aluddewo bulwi nejjo yankubidde nansasula sente zange. So we are good. Is the train moving? Train eri mu moving atogiraba. Olwokubona alaba eri mu kifo kimu mukwano. Train eri mu moving atolaba gondi. Obadde olowooza ntuddemu butuuzi nga zino ez'ensambya. Did you think I was just sitting here just for fun? N'abaana bano basesa. Ebibuzo bibaweddeko. Hoofddorp. Eindpunt van deze trein. The next station is Hoofddorp. This train terminates here. So akakazi kagambye the Volgend station, Volgend kitegeeza the next. Olaba ekigambo ekyo Volgend kiba kitegeeza next. Era bw'ogamba omuntu Volgend kitegeeza next. And put van this train, nti train eikoma wano teyeyongerayo. And put van this train. Kati mu luzungu bagiyita train, mu ludaaki bagiyita train. So olwo ludaaki. Alles goed. Awo olwo omubuuza nti oli bulungi? Okitegedde?
So kati gwagenda okujja e Bulaaya weetegekera okusoma olulimi tolo bwotyo no bwogenda okwogera olina okusoma olulimi kati nga bonalaba gundi Doni Kulis alina okusoma Oluswidi bakuzaayo mu kirasi n'otandika okusoma n'osoma ebigambo ebyo. Volkende station is rooftop. Olwo ng'otudde mu kirasi oli musajja mukulu mbu wali Don ate basooka ne bakubuuza introduce yourself. Kati ne introducing my name is Doni Kulis. I was a Doni who? Doni Kulis. What were you doing back in your country? N'otandika. Bulaaya nyuma. Bulaaya kumalamu emizi. Adi bakuyita we introducing buli omu ayogere gye yava nekyabadde akola. Olidde. Olina okweyogerako kati oli n'atandika my name is Don Kulis. Bamubuuza wali okola ki? N'atandika okwenyonyolako oba yabagamba ki kati simanyi. So Bulaaya akumalamu emizi bw'ojja ng'oli muyimbi musimanyi wali muyimbi jukira bakuteeka wali eri oba ku interview bakubuuza ali okola ki munayimbanga kiki ekyakutuukako banno nga bo bakyaliyo ba Davido bawizikidde nga bo tubalaba bakubuuza what kind of music musimanyi mbu bakisiraga bakubuuza what genre because we know Davido we know Wizkid ng'otandika mbu bakisiraga bakumalamu wano emizi yakubuuza kati what's the problem babadde tebakyamdeeta ku bivulu simanyi biki tebakyampangisa n'otandika simanyi Abitex yadduka ne ssente olwo okakasa nti kati otuuse e Bulaaya ne bw'obeera Bungereza olina okugera mu interview tojja kubanyuliza musimanyi wali okuba bakisiraga otuuka ne Bulaaya ne bagamba okay yes what is your name mbu simanyi yenze simanyi I was working on BBC telefan bajita bata telefania what's that BBS but I was a TV presenter ebaya mukwano BBS what bu BBS telefania ebagamba what kind of job were you doing? Munali, I was working on Bukedde, the biggest simanyi television. If I get a chance here, I will work on television. Nebaga, laba no. Atemu abayimbi mulabye nnyo. Kubanga mutuuka wano babasekerera abantu babasekerera. Mwebe banywerako ne baga oyo. Atemu abayimbi muli bubi nnyo nga mutuuse e Bulaaya. Kyobalaba omuyimbi muwagira agende mu kyalo. Omuyimbi amagezi genkuwa va mu kibuga beera mu kyalo beera nga Morris Kirya tomanyi abeera wano yabeera eri mu kyalo gyayoleza ebintu omanyi Morris Kirya naye ayoza bintu naye bw'abeera wano mu Netherlands abeera eri mu kyalo gye yeekweka tosobola mulabako oba Maro waliwo oli omuyimbi omulala abeera e Germany Maro abeera eyo gyasenyeza embalasi z'amanyi abeera eyo nga yeekwese mu kyalo aliyo omu naye bw'obeera mu kibuga baye bakukuba olwali kigamba n'ogwamu amaanyi abayimbi weebali gwe bateekewaawo nze nkubulire buli omu gy'abeera gwe teekawaawo omuyimbi gw'omanyi nti Kampala yamulema nze nkubulire gy'abeera awo yali California ali Hollywood agenda zanya firimu
Governor Esa abeereyo mu kyali eyo simanyi bayitayo simanyi Southampton oba Portsmouth ejo alinya train etwala essaawa nga 3 okutuuka mu kibuga London. Nno vuga bulungi akagaali. Katete Tulumani abeera Stuttgart. Tulumani abeera Stuttgart. Kid Fox ali Japan eyo ali mu kifo bakiyita Nagoya akolayo mu bimotoka. Anonya spare yapanga spare. Raga Ben ali eyo bayitayo New Mexico. Raga Ben ali New Mexico. Naira Ali ategeka emizindaalo. Naira Ali ategeka emizindaalo e Las Vegas. Ng'abayimbi abanene ab'okukyala abayimba karaoke tebannaba kujja. Kati Naira Ali yategeka emizindaalo yasiimula obutebe. Ate Megadi ye dokita. Megadi ye dokita yasoma yasookana naye bambi mukoza bintu n'abivaamu. Michael Ross ebyokuyimba yabiviirako ddala. Dream ye yagiviirako ddala. Ayala bitanda. Michael Ross bambi ayala bitanda. Takyazina break dance. Era abeerawo omuluumu n'akubakuba ekitanda mbwe ebikonde. Bannange kiki ekyantuukako? I was supposed to be a star. N'akubakubawo ekitanda. Gwe abeeraawo oli n'akubakuba ekitanda nga mukambwe muzibu. Ate tayita ntakuba ye akola mu security. Akola mu security. Zamba yaddayo Uganda, Zamba ali Uganda. Steve Gini ali Uganda. Gwe buzanyisa Bulaya akakkanya. Bulaya akukakkanya n'okakkana. Ani omulala? Muli sikiri abeera wanayoza bintu. Abeera eyo Rotterdam. Jayoleza ebintu aliyo yasirika. Tayagala ensi agimanyi si nnyangu. Ye muli sikiri yeebeerera eyo nayayoleza ebintu bye. N'amaana addayo wa mukazi we. Era omala okoze ebintu ayoza amasowaani oyo mitwalo nga gumu olunaku. Kuba shift ku shift. Era bw'akuŋŋaanya mu kaseera